tubaddeyo n'omusango gwa Gheto King nga tubadde tusaba bail ng'okweyimirirwa afune temporary freedom kubanga buli muntu yenna bw'aba avunaanibwa omusango abeera nga tanaba kubeera convicted aba alina right y'okusaba bail kubanga guba tegunamusinga n'afuna that temporary freedom awoze ng'ava waka. Kooti etugambye nga tumaze okuteekamu application yaffe tegenda kuwa ensala yaayo ku Monday ng'ennaku z'omwezi 3 etubuulire oba etuwadde oba okkiriza okusaba kwaffe oba nedda. Naye nga tuli bamativu nti omuntu waffe ajja kuteebwa ku Monday nga kooti emaze okuwa ensala yaayo ku nsonga eyo. Batugambye nti investigation ziwedde so esaawa yonna okuwulira omusango kugenda kutandika. Naye era na kooti tugigambye nti waliwo possibility y'okugonjola ensonga zino wabweru wa kooti. Abantu bano baludde nga bakwatagana basobola okudda ebbali ne batuula ne boogerezeganya ne wabaawo okutuuka ku nzikiriziganya etali ya kooti oba kusika muguwa. Ono asobola otunyonyola ku mbeera ebaddewo ku makya. Misango ki gye bamusomedde? Emisango bagisoma luli leero kubadde okugenda mu maaso n'okusaba bail. Emisango bamusoma gwa bubbi nti bagamba nti yabba $3.9 ku muzungu gwe bayita Rosewich. Kiranti waffe kye bamusomera n'akyegaana. Kati ekyo tukirekera kooti oba era gumusingisa oba tegumusingisa. Ekirala kyesobola okwogerako wabaddewo issue y'owamagye. Waliwo issue y'owamagye azze ku kooti mu nsonga eno. Naye actually tubadde twagala kubuuza kooti ddi abamagye bwe batandika okuyingirira proceedings za civil kubanga kati eno kooti y'abantu ababulijjo si kooti y'amagye. Gheto King omuyita oti? Gheto King tata abaana bange. Kakati ekibaddewo wano olwaleero okusingira ddala ekyomusirikale omukyala gwe bayita Asiimwe kyayika mpuliddeko nga bagamba akolera mugundi mbalakisi ya military gy'akolera. Oyo omukyala bwe bamaze wano okumufulumya nga adduka emisinde ng'agenda n'akuba n'essimu kuba ne audio ze nziina wano ku ssimu yange n'ateekako okugamba nti wenfulumira mugundi wenfulumira ku social media oba bantadde ku TikTok oba wa Sharon amanye nti ye bagizibye. Ekitegeera akubye essimu ne audio zonna nziina naye neneebuuza ye abadde amanyi nti ali kubo etuufu ekibadde kimuddusa kyaki oba alina obuyinza obw'okutiisatiisa omuntu wadde wa magye wadde wa military alina obuyinza obutiisatiisa omuntu. Natuuka okugamba nti leero wenfulumira kuba abaana bamupositinze dda n'agamba nti nze wafulumira leero lwenkoma okussa ye alina obulamu bwange.